biki by'olina okwewala y'owaaye by'okozesa obimanyi kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa wano muzibula atudde tubiwa amakulu ye tambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Tukoze bulungi nnyo akyekuumidde ku Salt Radio 107.0 mu kibuga Kampala, 98.2 mu kibuga Jinja, 102.6 ye Salt FM Mbale, 97.5 Salt Radio Emubende, 90.3 Salt FM Fort Portal ne 95.0 ye Salt FM Embarara. Muli mutya mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja na wano wibale bakozesa Salt Media app agamba nti nze ntambula n'omunnyo ku ssimu yange wembeera nga bwe siyinza kuta ssimu n'omunnyo bwe siguta. Weebale nnyo mukwano gwange kati nno gwalina smartphone nga tolina Salt Media app. Ekyo kyokola kikyamu kuba ka app kano keetaaga. Kaliko TV, kaliko radio, kaliko information yonna gye weetaaga ekwatagana ne Salt Media. Weebale nnyo agamba nti essaawa 24 nze sibavaako naye bwe ziwera ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 olunaku olwa Monday mpaka olunaku olwokutaano program Tambula n'okumanya eba eyingiddewo. Eno program gyota rating na programs ndala zonna ejjudde okusomesa, ejjudde ebinyuma, ejjudde okutegeera amagezi okubikulirwa okwenjawulo. N'olunaku olwaliro tuzze nze Radio General aka Black Lives Matter, mukwano gwange mwannyinaze mukama wange Susan Makula Nantaba Bujjingo naye amaze okubanga atwegattako era mu ddoboozi lye kakubuuzeeko tutambule na leero. Wasuza otya aka? Nasuze bulungi. Atuuliriza nawe nkubuuzaako gigenda gitya? Twebaza Mukama nti akukuumye era naffe atukuumye. Bw'obanga otuwuliriza kitegeeza ekisingira ddala okwetaagibwa omuntu yenna ali mu ddwaliro ky'olina bwe bulamu. Waliwo ali mu ttaka nga ssente zonna yazirina naye obulamu tabulina ky'omusingako. Bayibuli etugamba nti embwa ennamu esinga empologoma enfu. Yes, Bayibuli bwetugamba. Ati ne bw'okirowoozaako kituufu. Era teyina maanyi. It's a dead lion. So omwavu omulamu asinga omugagga omufu. Yeah, so webaze Mukama Katonda nti obulamu okyalina okyasobola okwogera n'oba toyogera naye okyamanya ekigenda mu maaso mu nsi. Yeah. Okay, ku Salt FM kwoli tetujja kulinza. The injustice eri mu ggwanga lyattu Uganda, Susan Makula gyagezaako okulwanyisa bunyama wanga gonna mawanga g'ebweru basuubula ebitundu by'abantu kyere oli abula kukola ka kioski ateeka nti ebibumba kakaaga okutunda n'okugula byonna ogenda kubanga obimanya. Susan Makula ateeseteese ekimala ekyolunaku olwaliro naye nga tambula n'okumanya kutuusibwako ba Malaika Institute baga nti ebiseera bye by'omu maaso byetaaga okubanga bitangaavu ddala. Weetaaga okuyiga ebintu by'oyiga ebinaakuyamba mu bulamu bw'ensi eno. Aye tokoma ku kyakubiyiga buyizi wabula n'ofuna n'ebbaluwa ekakasa nti ebyo by'okola wabikugukamu okitegedde. Bano nno aba Malaika Institute bagamba bajja kukuteekerateekera era bakuwe certificate oba diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering n'amasomo amalala mangi. Basinganibwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa n'ekamwocha gye bali ku Old Killer Road okulya n'akatale k'ekamwocha bakuyita nti jangu ewandiise kati oba bakubireko ku ssimu ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232. Beba Malaika Institute omubala gwabwe gugamba nti we teach people how to work. Oli ku Salt FM Susan Makula. Ensuubuligana n'okutunda ebitundu by'omubiri ye topic gy'otambula nayo. Kyetuliko kyeyongedde mu nsi. Mu bazungu tutunuulira ensi gye bayita Amerika bagamba transplant eri waggulu nnyo kubanga endwadde ezikosa ebitundu ebyetaagibwa zeeyongedde. Endwadde ezimu ziva nnyo ku lifestyle enneeyisa y'abantu. Bw'otunuulira ensigo, yes waliwo abalwala nga ndwadde si ya mwenge naye lifestyle y'omwenge eri nnyo waggulu kubanga kyekisookera ddala mu kubanga kikosa ensigo. Kati omwenge n'ebirala abantu bye bajja beeyongeramu sigala biki ebyo byonna byonna obutwa bweyongedde mu mubiri, ensigo zisobola olwala, ekibumba kisobola okulwala. Ng'ovudde ku mwenge abantu gye tukoma okubanga ssente zifunika
twewala ate ebintu ebikuma ensigo nga nnamu. Tukendeeza okunywa amazzi ne tunywa ebintu ebirina caffeine. Caffeine nakyo bulabe eri ensigo. Ebintu ebimu ebirwaza ensigo. Caffeine kangereze amajani gabamu caffeine naye tonywa mangi nnyo. Abantu batera kunywa mangi, yes. Age food poto? Naye caffeine wabo si wa bulabe. Okujjako ng'onywa bingi okutuuka nti gakkayirira n'okukayirira. So agamajani bw'oba oli mulwadde kati gwe bagagamba nti gakendeeze oba toganywa nnyo kubanga gwe oba mulwadde. Naye atali mulwadde it's okay. Naye waliwo ebintu ebirina caffeine omungi, abantu soda yasinga wa kale ya black oba ya brown, dark brown. Sijjako. Abamba giyita milky. Ezigwa mu colors bwezityo. Zina caffeine nyingi, energy drinks zina caffeine mungi. Ate kati ennaku zino abantu energy drinks zafuukanga byakunywa bya bulijjo. Ng'ate owulira energy drink jakugereza abantu tetusoma kugereza Red Bull. Red Bull bw'osoma bagamba tosussanga bukanizi bubiri olunaku. Waliwo omuntu gw'osanga ng'anywa buna. N'omunaana mu kivulu. N'omunaana ali mu kivulu afudde mazzi akifudde juice. It's called an energy drink. Naye nga ddala egaba energy. Ngabo kikyusa pati y'obwongo kyovola babojinywa era ojja sigala ng'oli awake teweebaka. So obeera more awake and alert. So nobeera nga tojja kwebaka ng'ojja kukola nnyo. Kiringa abantu abanywa enjaga, abantu abanywa omwenge. So ojja sanga ebintu ebimu cakes ezirina caffeine omungi eza black chocolate yali dark. Kati ye lifestyle nti omuntu bw'afuna ssente abamu ba upgradinga busiru. Abadde anywa walagi ow'ekikumi bw'afuna ssente ayagala agula omwenge gwa mitwalo 2 baguyita muzinga oba agule awulira kyakabi okubanga ecupa ya bia gyonywa ya 15 kyakabi okubeera nga wine gwonywa wa mitwalo 15 ecupa oba kakadde ekika ky'omwenge oba biki zonna whisky zonywa. So upgradinga busiru na ndwadde kiziva ova mu level eno eya walagi 10 nodda mu mwenge gwe gumu because bino byonna babikyusaamu birungo just kuwoomerera ebimu. Naye ekibuzo kiri nti mulimu omwenge nti ye. Kati banaata banywa walagi lwaki bakosebwa nnyo kubanga bo bali ate ku raw material y'abiri. Emandule banywa akenga akatandikirwako ke bakozesa okutabula biri. Raw material gye bakozesa. Kati nosanga nti ebimu bivudde ku lifestyle, ebitundu ebimu ebyomubiri okulwala, ebirala bakera bukezi nga yalwala bala balina endwadde endala masavu simanyi biki. So betunuulira ekisingira ddala lifestyle y'abantu especially ensigo ze ziri ennyo ku demand. Ensigo ziri nnyo ku demand kubanga omwenge gweyongedde. Abo abavunza ensigo zaabwe be baleeta akatale okweyongera. Be batera akatale okweyongera. So toyinza kutunda kintu nga teri akyetaaga. Yes. Era bw'osanganga nti waliwo atunda jeans manya wali abazigula. Wali ayambala. So bw'owulira nti batandise okugula ensigo olowooza ziragawa ze batagenda kukozesanga fertilizer mu nnimiro. Nti bigimusa. Kati ekintu kye bayita transplant kwe kubanga bateekawo ekintu ekibaddewo either waliwo transplant ezaffe zino obwangu ne bakusala akanyama wano ne bakazza wano ku mubiri gwo kwennyini gyebiri. Oyinza okuba kati nga bakulongooseza wafunye ekizibu ne basalawo ennyama eyo kyangu okukwata ennyama wamu ne bagiteeka walla kubanga olusuulu terusobola kwesika enough okweregula okwegatta. Kati bayinza okusala batera sala ku kisambi kabina awali ennyama ennyingi ne bagiteeka awalala. Abyogera nga tumanyi byakusaaga mbw akabina basalako ne bakuba ku ttama. Ennyama bwe kubanga waliwo okubanga basaze kinene ng'olusulo terusobola kwereega. Bwe lwereega ennyo okwegatta olulubanga lugenda ojulika. Waddawo ne wattaba bulungi. Waddawo ne wagatta bulungi nnyo. So ezo gye ziide ne wabaawo ekyo kati kiyinza okuba kivudde ku ggwe. Ne bajja omusuwa gwo mu kisambi ne baguteeka wali omutima kati ng'ekyo kivudde ku ggwe gwennyini. Yes, kitundu kyo. Ne wabawo ekitundu nga tulina kujja ku mulala. Otyo? Kati ku mulala oyo yensi kati weeri. Nti ku mulala tulina abantu babika bibiri be bajjamu ebitundu by'omubiri obiteeka mu bantu. Tulina abalamu, tulina n'abafu. Kati abafu abo waliwo kye bayita cadaveric donation kwe kujja ebintu muntu afudde. Ne wabawo n'ono ali living. Tutwale empola Susan. Omuntu bw'afa
ebitundu bye biba bikyali biramu okukola ku mulamu. Waliwo obudde bwe bawa omuntu okubanga system y'eddala yafudde nga tesobola kukozesebwa. Ebitundu bye bibanga walwala biramu. Waliwo omuntu ng'afudde kabenje musayi gumuweddemu oba embeera abantu abamu stroke ninga emisuwa giyinza okuba gye gyakosebwa naye ng'ensigo zonnamu mawugwego malamu omutima mulamu oba omutima nga gwe mulwadde ng'ebirala byonna biramu. Kati waliwo engeri ebigisaamu abantu ebintu bingi ebigisaamu ebitundu. Waliwo okugyamu ebitundu by'omuntu nga babyetaaga olw'okusoma babiyigirako. Omutima gwa akane ogutera ku mmeeza bagusalesale. Wadde bagamba nti waliyo bye bakozesa ne bagamba nti basomera ku mirambo kubanga mu bazungu badonatinga emirambo gyabwe nti akanofa ng'ekimu ku kiwandiiko kyolese bwenfa temunziika omulambo tugwe Makerere University esome gyekiri ekyo. Ekirala ekiri mu ndala nti waliyo abantu nga emirambo gyabwe tegiriiko nnyini waagyo. Gavumenti yegivunaanyizibwako so basobola okugusomerako ne baguziika. Kati waliyo abo abantu bwe batyo era nga omulambo oba omuntu baamugyemu bintu lwa kusoma babisomereko nga tebina gye bigenda nga yabiwaayo ng'akyali mulamu. Kati waliwo nga tebalina waliwo scarcity ebbula. Bana gisagala kukola nsobi wundi waliwo university yavayo negamba tebalina bintu kati bimala baana kusoma tebalina bibumba ne mu Nairobi bakyogerakokko kitegeeza beetaaga birina kuvaawa. Kati waliwo ebijjibwa mu bantu nga bigenda eyo ne wabaawo ebijjibwa mu bantu nga bya science kusoma kwokka naye bano abanoonyereza abavumbula abazuula nti ekitegeeza nti ensigo y'omuntu erimu emisuwa bwe giti ne bwe giti. Kati abo si ba student abo bakagezi munnyo be tuyita ba scientists bakakensa ne bagamba obwongo bw'omuntu bulimu ebintu bwe biti ne bwe biti baba beetaaga obwongo bwennyini babusomere babukolereko okunoonyereza ne bakolerako okunoonyereza nti obwongo singa tubuteekamu ekintu bwe kiti kino kye kibaawo. Abo bakagezi munnyo baagala buwongo bwennyini bagula ebitundu by'omubiri byennyini oba bafuna ebitundu by'omubiri byennyini. Waliwo science omu nga era wakunoonyeza nga bagamba olususu twetaaga olususu luno bw'oluteekako kino lufuuka lutya. Kati waliwo abantu nga company zikola ddagala bakagezi munnyo nga balina okugezeseza ku kintu twakute zino ez'olususu ne tuziteeka mu kino ne kino ne tukizuula nti eddagala lino lisobola okukola bwe luti ne bwe luti era side effects zino eziyinza okuvaamu nti bwe twalugezesezza twagenza okulanga lufeenya. Kati ekyo kyekiriwo era kyekyakolebwanga kuva dda. Kati obuzibu amateeka gye gakoma okujja nga garestrictinga oba n'abantu balekerawo okuwaayo emibiri gyabwe kitegeeza gijja kubbibwa bwe muba muganya ogiwaayo. Bannaffe bakuyita kubuuka abantu beebuusa bwe giba tegibbiddwa ensi egenda kwetaaga bakagezi munnyo be bayiyizaako be bakolerako. Bwe giba tegifuniddwa still abantu be bagenda ofuuka omanyi mu biology twalina ze bayita laboratories we batyo oba enkima ne bageseza ku nkima bye bintu obiwulira byakoma gyebiri bikyaliyo nti bageseza ku bikere balongoosa emmese naye basigala yeeyo. Nedda waliwo ebintu ebimu nga balina bijja mu muntu kyovula abagenda ne baddako ne mu nkima abalo jasanga nga bagenda mu kisolo kirala nga kirina ekitundu ekyefaananyiriza eky'omuntu naye singa bafuna omuntu the better. Bwe abantu bagaana okubeera nga embiri abafa bawaayo tujja tuuka mu mbeera nga bakugezesezaako ng'oli mulamu nyumiza kankugereze nti mu kifo ky'okubanga eddagala tutwala tugezeseze mu laabu tulina oddiwaayokko samples ne tugamba tufuneyokko sample y'abantu 5 tetugambye mu Uganda tukyatunira kifaananyi kya nsi yonna nti bwe bafunayo abantu 5 ne batunirayo aka ne bafuna kisaaki ne bafuna makula ne bafuna wuufa ne bafunayo awookutaano mugenze mu kifo oba ddwaliro ne bakuwa eddagala kati bw'olimira bagamba komanga oluvanyuma nnaku 3 balabe kumbe bo bali kati mu kunoonyereza ku ddagala lyabwe
bwalimize kyekibaddewo limuse nga bakutekinga notes kiloye yagenze okimanyi ezimu side effects z'eddagala bazitegeerera ku bantu wanji mu factory nga tebazitegeera then ne batandika omumanya side effect eno nja kugereza eddagala lye bayita Viagra otyo eddagala lya Viagra lye bagamba ery'amaanyi g'ekisajja teryali ly'amaanyi ga kisajja lyali lyaki lyali lya pressure na misuwa kati side effect yaalyo buli musajja yalimiranga ng'afuna erection ng'ewangaala ogenze kujjanjaba pressure kati bado bafunanga reports nti eddagala lye mutuwadde litujjanjabe naye okimanyi nti ate tabu nfuna erection ya ddakiika 3 kati ne bakizuula nti lirina side effect eyo kati ate waliwo side effect nga advantage yalimize ne lifuuka treatment ya bulwadde abatalina maanyi ga kisajja n'omalirizanga oli mukumira ddagala lya pressure ng'ate eno likuwa ekirala ekigendererwa kyakufuna maanyi ate n'ofuna n'amaanyi kati ne balikyusa ne batandika oddiyongeramu ebirungo kati ne bakola ddyo nga ne bagamba kati katulyongeremu likolebwa eddala nga lijjanjaba ekizibu katugeze mu factory ezikola engoye olugoye lusobola okujja nga luliko ekituli ne gufu omuntu alwambadde nga celebrity because bo ba trend setters oba nti asobola osettingawo omulembe n'agutandika kati asobola okuba nti akabadde atambula ng'ensi emumanyi okufulumayo bati taxi ekibaati ne kikwata empale ne yeeyuza naye ng'alina eddakiika 2 okugenda ku TV aka nayingira TV n'ekituli amulaba tamanyi nti aka ekituufu bamusaze ng'agamba omulembe omupya gwazze nga naye agenda asale okimanyi empale za balance yali kwekalakwasa k'abasibe ne basibire no wansi mabino kati mu kibuga mu America ne kiyingira black Americans abasibe basse empale nga bali mu kwekalakasa nga temuli ngoye munda kati abaddugavu aba celebrities ne bagamba tubajoining kulwanirira ddembe nabo ne batandika okutambula mu kibuga ng'empale ziri wakati mu bubina kati okwekalakasa bwe kwaggwa kati waliwo abakoppa n'okoppera ddala n'amannya waliwo omuyimbi bamuyita Nelly Nelly yalina interview ku BBC naye nga tasobola gikyusa nga afunye embalabe ng'ate alina n'okushootinga video wano nga kuliiso yali alina n'okushootinga video kati gundi we director namugamba omanyi tutekewo ka plaster ka kala akamatchinga engoye you do a yellow plaster ka yellow since t-shirt ya yellow nga tu ya yellow kati ne bamatchinga nga bono yambala mask ya yellow ngenga tonga ya yellow kati bwe yakasiba yayina mbalabe amazima mu Uganda bavuka atandiko siba plaster kutama bakola design nga nono gwomanyi on production naye yasibako sijja kwogera linnya lye era balitegedde kati waliwo ekintu ekisobola okujja nga bagenda geseza ku muntu tukitenga tulaga nti waliwo ebintu ebimu ku bantu nga kwe biva kati science kuva dda weeri era bakeberera ku mirambo bakeberera ku buwanga bakeberera ku magumba g'abantu bakeberera science kuva dda bwakola si kipya just enjawulo eriwo nti kati information tugifuna luli twali tetumanyi nti abantu beetaagibwa okugenda okusomerako nja kugereza be bayita ba intern doctors okutegeera kwange kwe kuno mujja kumpabula ba intern n'empaka bo bamanyi basawo era tobayita ba student they are student doctors ekyo kibalwanya kati student doctor kino kyakola aba yamaze okusoma nga baagala kati agendere ddala mu field ali mu practice era mu practice eyo maxi ze zigenda kugendako mu field gyali kati aba ne supervisor agenda bulungi ku ward n'omusawo nga balina file emule ne bagamba kati ono yalwala kino na kino mujjukire nti naakubuuza kati omuntu we bwaba alwadde kino na kino treatment alina funa etya n'agira nti kino na kino na kino intern naye waliwo okubanga intern yeetaga kubeerawo wennyini nga bakola surgery namugamba kati jjayo kino nsokoleraayo ekiwoowoolo kyakayiga intani kyakayiga mu Luganda abasawo byama by'abantu abamu tebyagala fuluma so basomera ku bantu
naye already baba maze kati omuntu amaze nti just azze then bamuyisa agendere ddala mu field naye waloze bayita ensobi z'oku mirimu zibaayo era oliyako nga bagamba nti omusawo eyakulako omwana omukono ng'amuzaalisa yali ntaani yamulekamu akambe mu lubuto. So bibaawo kati mu bitundu byaffe eby'omubiri science ebyetaaga, abasoma abaana babyetaaga, n'abalwadde babyetaaga. So Susan, tukikirize kino ekiriwo tukireke kigende mu maaso. Tetusobola kireka kubanga oyina eddembe okubeera omulamu. Era oyina eddembe Katonda yali kuwasi gavumenti yerigaba. Katonda yekka yalina right ku mukka gw'omuntu ogumugjamu. Katonda takugjamu bitundu alyoka akuggyemu omukka. Wali omuntu afanga byonna abirina. Kati waliwo sitaani a speeding up enfa y'abantu. Ekibumba kyo bakitwale bakole ki. Kati obulwadde buno bwe bujja ne bukwata omuntu ayinafuna treatment yonna muyamba okuwona. Liyinza okuba ddagala, ayinza okuba alongoosebwa, ayinza okuba nga kati Kangereza ensigo baliro kye bayita dialysis, byuma ne biyambako kusengejja obutwa ensigo ebikyasobola kukola. Kati ekisemberayo ddala bagamba wano eddagala lyonna tubikoseza biweddeyo, weetaaga kusaamu nsigo mpya. Naye tetugirina. Ne bw'oba olina ssente genda India. Bye bitwala abantu e India, China. Genda China, genda Malaysia, genda wa ensi yonna yonna oba mu America oba South Africa. Uganda ebadde esindikanye mu South Africa. Oba genda mu ensi yonna yonna esobola okukola. Eina oba Isirairi. So ensi yonna eina facilities n'amateeka agakkiriza okubanga bikolebwa then gye bakusindika. Kyova ojja owulira nga omuntu agamba nange nsaba munsondere neetaaga obukadde 2 okugenda bannongoose kino. So bw'owulira kigambo transplant yeetaaga okuteekamu ekitundu okusimbuliza bamuteeremu ekirala. Kye kiba kitegeeza kati bwe tudda ku ggwanga Uganda ebbago eririwo lyakubanga tutandika ebbago lya 2 lyakubanga tutandika okukikola. Naffe tutandika okusimbuliza. Kati mu kusimbuliza wadde teeka lye tugenda ofuna tujja ddi bayitiramu. Bw'otunira kye bayita transplant ebintu olina okusooka okubanga amateeka wadde nga tonnaba galowoozaako olina okubuuza tulina abalwadde abageetaaga nti ye eyo point emu. Awo n'olyoka obuuza soosi yaabyo bigenda vaawa. Tetumanyi. Facilities tuzirina. Uganda egamba kati tuli ready. Sure. Ziri luddawo. Mulago bakyusizaawo ensigo? Yes, abakugu we bali era bagamba buli kimu balinda tteeka kibe nga kisobola okukola. Etteeka liba likickstartinze. Mulago gwe mmanyi ono wange? Yes, n'abakugu abamu tubamanyi twali tubakyazizaako ne Soul TV. Si bangi mu Uganda naye bwe bali. Yes. Kati abalwadde mu Uganda mwe bali. Ebikolwa batugamba weebiri. Kati abalwadde tubadde tubasindika bweru. Bwe tuba tugenda kukola mu Uganda facilities nga weeziri kati ekibuzo kiri nti where is the source? Tugenda kujja wa? Bye tugenda okuteeka mu bantu. Kati mu nsi zonna yeyo challenge ekyasinga okutunulirwa si balwadde si bakugu. Abakugu era nayo waliwo question marks eziri ku bakugu. Nti abakugu betunuulira si bakugu bakujjamu na kuteekamu kyokka. Abakugu bangi ogenda kwesanga nga Uganda eyina okusooka ne revising amateeka amalala. Bwe tugamba nti etteeka lijja tulitunuulira ne tutandika otunuulira waliwo amateeka amalala agakontana naggo ne lino. Singa lino liyita amateeka amalala ganaafa oba ganasigala gayimiridde. Kati tuyina challenge nti tuyina parliament nga qualification senior 6 omubaka yateesa ku mateeka ag'eggwanga. Ate no senior 6 ne equivalent nsobola okubanga nagenda n'enjiga catering nefuna diploma. Kitegeeza qualifying oyingira parliament okuyisiza bannayuganda amateeka agagenda obbafuga olw'okuba wayiga okufumba erindaazi. Then kati parliament yafuukanga
oba kuyingira kisaawe kya mupiira bw'oba olina tiketi. So naye ebikolebwamu mu parliament biyina engeri gye byetaaga omuntu okuba nga asukka senior 6 nekyasomye kiki nga mukugu. Kyova olaba baateekawo obukiiko titulina akakiiko k'ebyobulamu aka parliament. Natera be bamu bano aba senior 6 era be babutuulako. Kati omulimu gw'akakiiko ako kayina reviewinga ebbaga eryo. Review kwe kutunulira n'amateeka amalala agagenda okutambulirako. Akakiiko kayina okuzza mu parliament kagambe buli memba addayo mu bantu. Mulabe oba ekintu kino kisoboka. Katukyalina challenge nti tulina bannabyabufuzi mu parliament okusinga bannayuganda. Otegeeza kisuze. Munnabyabufuzi ye muntu akola buli kintu kyonna okusigala mu kifo kyalimu. Nakigwanyiza. Munnayuganda tafa ku kifo. Alumirirwa bulamu bwe n'abalala. Omutima gwe gusukka nnyo position. Yesu yagamba ayagala okuba omukulu abeere muddu. Kitegeeza ekifo si kye kikuleetera okuweereza. Kati bo balowooza nina kuba mu parliament okuweereza bannayuganda. Naye genderera abantu abakyasinza okugasa Uganda tebali mu parliament. Tebali mu parliament. Kitegeeza nti batukiikiridde. Naye nekye bayita okukiikirira kyo bakimanya amakulu gaakyo. Kwe kutwala endowooza yange. Edda ndowooza I think guno 220 mu wetulonze 220 mu gumu. Gwe gusosolonda MP nali nkoma ku president. Kubanga nze sagala kulonda nti wankiikiridde. Amazima nali sironda babaka. Tubakutegeerera. Nali nkoma ku LC kubanga oyo mumanyi director nino okukola naye. Bano bonna abasigadde mubankiikiridde amazima bayite balina gwe bakiikirira. Anoonya office ye. Omanyi office ya member wa parliament emuwa sente nyingi. Emuwa kufuta okulambula ensi yonna gimalako. Alina butenda bwafunafuna. So wali ebintu bingi ebiriyo. Naye okuweereza eggwanga kitegeeza etteeka lino mu mateeka ge baali bayisizza. Erimu lye bayisa mu mululu erya GMO. Lyali kwata ku munnayuganda. Ebyemmere enjingirire. Era wawulira nti waliwo nnyo ssente zaatambulanga liyite. Awo. Kati eryo lyetteeka erimu erisobola okutta bannayuganda. Eryokubiri lyerino. Gana mateeka simanyi Land Road and Tenancy ebyo Act mupangisa na gundi. Ebyo tebikola. Tebiri makulu bikolera bali mu arcade. Fe ku mizigo tutegeeragana na Land Road. Era bwaba kugoba era tewabaddeewo ng'era tukolagana nabo. Nga bapangisa we bali. Ag'obufumbo ne bamukola mutya ga nkolagana y'abantu babiri. Naye kye bayita ekikwata ku buli munnayuganda emmere gy'alya. Kati wano tekikwata na ku mmere kiri ku bulamu. Essaawa zino tulina bannayuganda cases we ziri mu Uganda ng'abaana babakukusa okugenda ebweru ne babajjamu ebitundu nga babalimbye bagenza kukola. Could it be the reason abaana bafe abagenda ebweru agenda mulamu? Era abasinga babakebedde wano nga tebalina olwo kati amawulire story 2 waliwo n'omuwala omukyala gwe tukolagana naye bamuyita Mwiza ali mu kukola mu ebyo ebyokulwanirira bannayuganda abaana bawala babakomyewo. Bannayuganda waliwo gwe yampeereza gwe tubadde tufollowing yakomyewo ssaawa 9 naye nga mutwe gwalina. Azin omubiri gwe bw'ogulaba omanyi ekitundu ekitakogga kawangako. Nga yesigazaako mutwe. Ebitundu ebirala ennyama esobola okuggwako akawanga tulaba emba naye shape yayo esigalawo. So omutwe munene naye eno bw'omulaba amagulu ogamba talina. Yaggwawo dda. Naye waliwo ne kesi endala yali ku Soul TV omwana bamugyamu ensigo. Baba waawe ebiddagala ne bamulwazalwaza n'atuuka mu ddwaliro. Ekyo kye tuleeta wano Uganda. Kati ekyo kibadde kye bayita trafficking ya. Kati ng'ekyo kitadde wano tulina already cases za trafficking organs nga ziva mu Uganda. Zivaawa. Kati wetunuulya kye bayita source. Source kye bayita harvesting. Nti okungula. Anti bakiyita harvesting kyo bwe kiri. Nti to harvest from someone mulina okujja mu muntu. Kati mu muntu source ya organs eba muntu mulamu n'omuntu omufu. Nja kugereza ennaku zino source ya tissue gye bayita ya skin. Olususu. Eyita mu circumcision ennaku zino. Okkomola.
bakumaking anti kuli bonna ku balenzi basajja bonna n'abato naye abantu basinga okwagala baagala bususu bw'abaana bato babukozesa mu science babukozesa mu cosmetic industry kati ekyasinga okuyingiza ssente mu nsi yonna because wina ne ku abantu bano ndwadde njidde acidi olusulwayo kyewa muliro tishu eyo bajjamu cells zikula kati we bakuteekako eri eddagala olususu olukula ludda kati cells z'abaana abato zino ze basinga okwagala kyovula circumcision y'abaana abato gye basinga okwagala it is global buli exported mu Uganda simanyi waliwo abawe exportinga mu South Africa kyatawaanye eggwanga ddamba parliament n'etuula nti obukuta mubuteka bwe mujja ku baana bagenda kizuula nga bubeera exported business waliwo bano abantu abakubwe batunda amaliba g'ente maliba g'embuzi namaliba g'emisota so n'obukuta bw'abaana abalenzi ebweru business ya waggulu nnyo mu cosmetic industry kati waliwo ensi ezimu nga amateeka gayita nga omwana wa ddembo kawaayo naye kampani ekaguze omwana abeera shareholder nga kyeyagalire bwenkwata mutabaniwo osobola okugamba omwana akakuta since tajja keetaga kankaweeyo naye afuuka shareholder mu kampani eyo oba waliwo omutamwa ga ssente gwe balina okumutera ku akawunti bw'akula agusange afunye emigabo mu kampuni egenda okukozesa akasusu ke kubanga babikozesa mu kukola cells z'olusulwa abakangereza abakyala ensusu okubanga enkanya ziggwawo okudda obuto endala sosi ya cream z'abakazi ku basajja ge mazzi g'abasajja kyetuyita semen amazzi n'obukuta bwe bikyasinza okukola mu cosmetic industry oba beauty industry kati babajjamu amazzi babajjako n'obukuta era oli ayinza okugamba nti kati ngatundewa kaabe mukazi n'agakozesa bukozesa atya ku lususu nga face mask olusuludda buto n'enkanya zigenda. Somewhere inside of us there is a calling. It is a difference between a job and a career, between living in a world and making it a better place. Our calling is unique and it has to be discovered. Malaika Institute is a vocational training center that helps you to discover yourself by teaching you how to work. Come and let our professional team help you to choose your path with hands-on skills, becoming easily employable. We train in fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Registration is in progress. Call us at 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Malaika Institute. We teach people how to work. Ono wino mande ye yubude na dabu pya ye yunge dobu kambwe ngo muwoma kwebya amanga bonyumirwa ekizibu ky'abana Uganda kwe kwagala nyentebe yo wa president atenge eriemu yokka mu ggwanga embozi ya General Katumba Wamala enkamwe ne ono bwino mwalagira wayimide ku by'okusikira mu 7 Smart City kabaka n'okusasula sente z'oluguudo lw'entebe abamukuba amasasi ne lwakyasobola kukkiriza Bobi Wine okubeera commander in chief mu kiseera kino nga y'omusesa akyali general wa UPDF ebiragiro nja kufana omuntu president Museveni byawadde general mpya bwe yaleese ogumyuka ochola mu polisi lwaki ebifo by'aba RPC byonna abyagala mu bajaasi byobadde tomanyi ku faaza lokodo omuli n'ekyama lwaki papa yakambuwala n'amugoba mu bwafaaza mu mbuza Erika lutalo lwa papa ne bayibuli ebyama lwaki yayokya omusajja yakyusa bayibuli n'agiteeka mu mayumba g'abantu ate jeno wa sitaani aleese ebyama ebitiisa ku kati sitaani kaawa abamusinza okuwuta embuto z'abakazi abaana ne bavaamu mu byemizannyo tasoba kirabu 10 ezisinga okutunda emijozi mu Bulaaya babono basita 10 abakyali ab'omuwendo mu myaka 32 n'omusobyo bw'osoma amawulire ne tusome bwino oba tosomye mawulire. Eve and Nico Beauty Shops bannakinku mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America mwe bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe ebizigo by'ensusa ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 75 32 oba 0392 17 73 31 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel. Eve and Nico Beauty Shops. Wegatte ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology,
Hotel Management and Catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor. Oba Kamocha, Old Killer Road, okwirana Kamocha Market. Okwewandisa kugenda maaso, jangu ewandise kati. Kuba ku simu 0776 13 Malaika Institute. We teach people how to. Ochali ku Salt FM program Tambula n'okumanya bingi byetwogerako wano na wali omukyala Susan Makula Makula Bujjingo. Sometimes asomesa ebintu n'owulira nga oyagadde okuvaako mu nsi yo ofuneyo ensi endala gye weekweka naye nga tosobola. Eno ye maama ye nnyaffe Uganda. Ensonga gy'aliko ye injustice, obutali bwenkanya ddala. Omuntu okkeera ku makya n'ayisa etteeka ng'etteeka eryo liwaayo ebitundu bye eby'omubiri, likuwaayo okubeera nti kiryoke mu Uganda okusimbuliza ebitundu bye eby'omubiri biteekebwe katale, ababyetaaga babigule, naawe oba obyagala okubitunda obitunde n'ebiringa ebyo. Tetujja kusirika. Madam Susan Makula atagenda kusirika. Naawe aliyo tukusaba bukibanga kisoboka tosirika. Etteeka bwe terisobola kubeera mu ggwanga lyattu Uganda. Susan, omuntu okuwaayo olw'etteeka lijje nga kyeyagalire oba nga kiba kyeyagalire. Kyetugamba nti tuyinza okubanga etteeka weriri naye tutunulire nnyo kyetugenda okuba mu tteeka kye bayita harvesting okujjamu. Harvesting eyo kitegeeza tunoonya wa gye ziva abalwadde zifuna. Kati ebweru mu nsi ze tunaagamba nti amateeka mangi okubanga abantu tebafuna, kitegeeza batandise kubanga bakukusa. Waliwo wogamba nti katugeze mu America, omuntu wavayo nagamba nti America abalwadde ba COVID baafa, abo abantu baafa katugeze kakadde. Gwe third world otandika okwesika munogamba mu America wali buli kimu bwe kaba kakadde kafa. Kyovola bagamba mu Africa ate kijja kuba kibi nnyo. Era Mukama yasaasira busaasi. Kati ne tugamba nti bwe tunulira ensi ezo tugamba nti zirina amateeka zikuma bannansi baabwe. Kizibu okubanga owamba omuntu n'omugjamu ekitundu. Naye abalwadde tekitegeeza nti bavuddewo. Kitegeeza basigala beetaaga. Kati bakyanoonya baddona tebabalina tukoze tutya. Waliwo kye bayita black market. Black market bye bintu ebitali legal nga mateeka tebikkirizibwa naye nga ate bikolebwa. Naye nga ate bikolebwa. Tuyinza okugenda tugamba nti eddagala lino baaliwera naye ate litundwa. Obuveera babula naye ate weebuli. So waliwo kye bayita black market ng'ebintu biri eyo bitambula wadde mateeka tebikkirizibwa. Babikukusa. Kati mwezi ensi ezimu nga India waliyo black market. Nti mu mateeka ensigo oyinza ogifuna ne bagamba weetaaga obukadde 2. Eno wansi omuyiri binagamba nze njikuwa ku bukadde 5. Nze mmanyi bwe njifuna gwe tofaayo mpa obukadde ago. Kati okiraba nti waliwo ey'amateeka waliwo n'eno. Ey'amateeka yeri eva mu mirambo. Waliwo ey'emirambo n'ey'abalamu dona. Oyinga agiwaddeyo. Naye ne wabaawo eno ffe tusobola ogikufunira gwe tofaayo engeri gye tugifunyemu. Mpaago. Kati abo be bano abawamba abantu abakukusa abantu. Beebo. Kubanga teri nsekkiriza kukaka muntu mujja mu kitundu nga tayagadde nga tasayininze. Kati yeyo black market. Kati ekizibu ekiriwo nti black market ennaku zino tugenda twagala. Tugenda batutegedde n'otutegeera be batwala babamanyi. N'okusanyuka nga tusanyuse. Aka bamukwata ne bamutwala mu kitongole. Oba omuntu agenda omutwala ebweru gwe bayita Makula. Bwe nkusika ne gamba akogenda ebweru tulina okusooka onoonyayoko kasente ka medical. Kye kikozesa abantu medical? Kati medical kye bayita thorough check-up. Kitegeeza tugenda kukebera kuva ku bwongo bwo paka kagere. Oli mulamu. Report bwe tugifuna kitegeeza tumanyi gwe tutwala ensigo z'ennamu, kibumba kye kiramu, omutima mulamu, omusaayi gwe mulamu. Ono obulamu bwalina. Tutegedde blood group yo. Tutegedde ali eri anoonya ensigo mu nsi ya India. Machi gye banoonya. Ffe tusobola ogitegeera nga tukoze medical. Bwe tuzuulanga akasi yeye nga tukebera Derrick, nga tukebera Makula, tukebera ani, tukebera Mr. Lumu, tukebera paka lwe tufuna omuntu asobola omuwa. Chobola bagamba nti waliwo abantu abamu nga tasobola nga bambi bonna bwe bali abagala omuwa
ninga tebasobola kumachinga kati gwe olowoozo oyinza okubolooza ogenda kukola kumbe ekyo bakyekweseemu ogenze byonna medical bagina report bwe banaakwetaaga bakulina kati bakeera nga babikujjamu kwe kukusa abantu olw'okubajjamu organize bwe kubeera kati kibadde bweru ekibuuzo kiri nti mu Uganda tetukifune nga kyangu bwe tuba tubakukusa batwala bweru ate shiwaddiru ya Mulago ne wano oba malwaliro gonna gebana because tulina ofuna ze bayita baziyita fe twogera Mulago naye mu mateeka bakiyita transplant center transplant center izo okuba nga si Mulago oba eri Mengo ng'ekitundu oba eriwa izo okuba eri Mbale eri Luddawa oba eri Bujiri wonna government kyebeesazeewo nti ekyo kifo tukilicensinze nga wono gaba wa license okuba nga driving school tuwa license okuba nga kisobola okuteeka muno okujjamu so mu Uganda twakabanga twakafuna kifo kimu naye tekinnakakasibwa mu mateeka Mulago so bwe tuba tunoonya mbalamu ndi tunoonya ne mbafu abalamu woowaayo kati ensi endala gye tuyita gyensinga nzogerezaako nnyo Isirayiri omuntu waabwe omutta si kyangu otta Omuyudaaya omu ekyalo ne kifa abantu 8 Amini yakwatako na butono ku kisaawa kyekitegeeza nti bo obulamu bw'Omuyudaaya ajjukira si bangi kati ensi yeyina amateeka batwala emyaka 10 oddibaga etteeka eryo transplant ne bagamba kati tukkiriza ebintu bye batunuulira bingi etteeka eryo okuyita bye twagala tunulire nti Uganda ddala tuli ready oba etteeka ddala tetulyetaaga balwala bagende ebweru kubanga nzikiriza ndi mulwadde Makula naye obulamu bwange nasanyuka ntya nga nze ntambulira kufa kwa mulala okuba nti oyagadde nnyo obulamu n'osalawo omulala afe kubanga gwe oyagala obeerewo tukkiriza ensigo bagikutaddemu n'ensigo ennanyini bulamu ensigo basobola ogikuteekamu akabenje ne kakkuba n'ensigo gye bakutaddemu kitegeeza tayimi ey'okufa weba yatuuse naye waakiri gendako mu ggulu nga tobadde mu ddiiru yakutta mulala gw'ofune oba wenkanankana ne bano betuvuma abatwala ssente z'enguudo ne bazimba ez'eddagala ne bazimba kati gwate oli waasi alisiti ez'oluguudo teri afiiridde ku luguudo lulina binnya gw'otutte bulamu ofune otaase obubwo omuntu ayagala yawaayo obulamu ku lw'omulala kyovula bagamba nti kive muntu nga yasazeewo nti aka muganda wange kamuwe aka mukwano gwange kamuwe aka simumanyi naye nze empaddeyo nga bwe tuwa omusaayi nze nga bw'omusaayi ne bwe baguwa sibamanyi naye nze nsazeewo tebazze ne batukwata ne bagamba kati mwenna tugenda gubajjako waliwo abakazi abazaala abagwetaaga waliwo abagudde ku bubenje abagwetaaga kati kyensi kye zikola mu Isirayiri balina kaadi eyabadde ono omuntu agamba kaadi bakuwa kaadi nga bwolaba ey'omusaayi kaadi ono agamba nti nze bwe ndifa ebitundu byange mubigabe ekyo kyonsobola okiwulira n'ebyomulamu bangi nnyo kati eggwanga kati omulamu osobola okukeera n'oganga bw'ogaba omusaayi n'ogamba mukwano gwange yalwadde njagala muwaako ensigo emu ne babakebera ne balaba oba musobola okuba nga osobola omuwa then wembi ne babalongoosa n'abeera n'ensigo yo oba maamawo oba mwanawo nalinda byabazadde nga bawaayo mu Amerika aliwo omusajja eyawaayo omutima gwe olw'omwana we ye naafa ye nakkiriza agende omwana yali tamanyi nakumanya ani yamuwa bamugamba waliwo awaddeyo obulamu bwowone omutima gwange gusobola okukubira omumwa Suzanne gusobola transplant y'omutima yesinga ebbeeyi mu nsi yonna kakadde kalamba akadoola kali kiweta yawa n'obunyiga gwo tekafa tukome ku kakadde bwe kaba kati kabalire kale ka Uganda okubiseemu 3 there are cases Susan wobagambira nti bamutaddemu ensigo neegaana gye kiri kijja kiti ekyate compatibility omubiri gwo gusobola rejectinga immune system yo omubiri gwo ne gugigobamu nga omubiri gwo gulabanga obulwadde obuzze mu mubiri rejecting ne guweereza abasirikale nga bebulwana n'obulwadde bwonna obuli mu mubiri gusobola n'okutta gulabye ddala nga waliwo ekikyamu kyegamba nti osobola okuba nga oyagala taasa bulamu
naye nga Katonda yagamba ogenda. Kati ekibuzo nti transplant eno gy'ofunye yavuddewa. Waliwo ababa bamanyi gyevudde nga wagambye munoonyeze yonna gye musobola, ali desperate nayagala kuzza bulamu bwe. So bwe tunuulira abalamu be babawaayo. Kati abafu balina okuba nga baalaamye. Isirayiri erina kaadi ze bawa omuntu nti n'obwogwa kabenje n'otuuka mu ddwaliro mu nsawo eyo basangamu kaadi eyo, okufaako bamanyi nti bw'ofa ebitundu byonna bagenda bikugyamu baziike omubiri oguli empty. Kaadi yo ya donatinga esobola okuba nga gw'ogamba nti nze mu katiiki natiikingamu nsigo yokka ze banzigyamu oba ki, kati be bayita abafu. Susan, harvesting as in harvesting. Mu Uganda ebaddemu oba tebaddemu? Tebaddeemu. Okusinziira ku mateeka ne betuwulira. Onkutte mu maaso munange. Tebaddeemu. Waliwo emirambo egiva mu malwaliro naddala Mulago. N'ogenda okufa n'ogenda okukomawo nga baakusaze n'ogenda nti ate omufu wange nga bamubaaza ekifuba. Waliwo okusala nga bakusala kunoonya kyakusse kye tuyita postmortem. Kale kankitwalira awo nti naba postmortem nti omuntu bamututte mu ddwaliro ku speedi n'akutukira mu kkubo ne bamutuusa mu ddwaliro. Kati abasawo balina okukebera ekyamusse wadde mwe mumututte mugamba yagudde mu kinaabiro nga bakebera nga basala bakebera omutima gubadde mulamu, ne bakebera ekiwumba kiramu, ne bakebera ensigo byonna biramu, byonna ne bayambuka ku bwongo bagenda okwabya okukebera nga waliwo omusuwo ogwazibikira. Wano we baasizza ne bakebera omutima nga mulamu bagulekayo ne bazzaamu ne batunga lyetteeka kubanga aba teyawaayo mubiri gwe. Kale kankitwale nti bwe kiti bwe kiri. Olina omutima gwa Thomas. Olumu nali katono nnyo. Oyase omulambo. Kale tetunatuuka bannayuganda n'abaddugavu tukyali nnyo abantu abakkiriza nnyo eby'omwoyo, spiritualist osobola okuba nga oli wa Katonda but spiritual life yo obanga toli. So because tuli nnyo ba spiritualists abatali ku ludda luli olwa Katonda tutya emirambo tetusobola gibikkula. Naye n'ogubikkula lw'otegeera nti ebiwowoolo temuli n'amaaso. Okimanya amaaso nago bakola transplant. Oli ku soul to radio n'ennimi byonna n'obusajja n'ennabaana teri kitundu ku mubiri gwa muntu kye batatunda. Bigenda kutandika butandisi Susan bw'oŋŋambye. Etteeka kasita liyita sigambye nti bigenda tutandika. Kasita etteeka liggwa waiti ne liyisibwa nga tutandika mu mateeka. Bwe biba bibaddewo ebiri ng'obiwulirayo waliwo kesi ze nalaba ezafulumako mu mawulire Red Pepper isinga singo zifulumya ez'abasawo be baatwala UN okubagulako emisango kkooti ya UN nga babadde bajjamu abantu ebitundu nga babikukusa babifulumya e Uganda. Uganda awo wembadde kibaddewo gamba owulira mpulira awanyooka omukka tewabula muliro. Omukka guyinza okuba munange nga waliwo emmotoka eyisewo ya dizero nga si muliro. Kale ku Soul FM kwoli bannaffe abamalayika we bali okubanga bakutuusaako Tambula n'okumanya. Malayika Institute be batuteekamu akasente akatali katono okukakasa nti ebigambo by'owulira obitegeera. Kati nno gwe Munnayuganda awulidde tobeera nga atali mu buwulire manyira ddala eno ye program Tambula n'okumanya. Malayika Institute bakutegeeza nti bw'obanga ebiseera by'omwana wo oba ebibyo oyagala bitangaalire ddala weesiime olina okugenda mu bamalayika bakuyigiriza omulimo gw'ogenda okukola naawe ogusomesa omwana wo ate ogaggawalire ddala. Va mu bunaku, va mu kusoma ate n'omala n'onoonya omulimu nagwo ne gubula. Bw'obeera mu bamalayika ogenda okufuluma ng'oli biwedde. Owulidde ogenda okufuluma nga yeggwe kiwedde atali oli wabula asomye omulimu ogukugaggawaliza ddala. Bagenda kuwa certificate oba diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering n'amasomo amalala mangi nnyo. Basinganibwa wano Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna ne Kamwocha ku Old Kira Road okulya n'akatale ke Kamwocha. Bakuyita abamalayika nti jangu wewandiisa olunaku olwaleero olabe enjawulo eri wakati wa malayika n'abalala beefuula ekyo naye abamalayika bo bakukolako wamma
oluvanyuma gwe n'osiima. Bakubireko ku 0758 132 232 ennamba y'essimu eri 0758 132 232. Malayika osobola okufuna ku 0776 132 232 0776 132 232. Malayika Institute, we teach people how to work. Aba Farm Up Chicks bakutegeeza nti ekyama ekiri mu kugaggawala ng'olunda enkoko weekiri ate si bakodo nnyo bakikugamba. Farm Up Chicks baga nti lunda ogaggawale ne Farm Up Chicks balina obukoko obw'olunaku olumu oba n'obw'omwezi. Buno obw'omwezi obuviiriddemu ddala. Baga nti genda obugule ate bujja kubiikira amajinga mayitirivu nnyo nga manene bwa mutindo gwa nsi yonna tebulwala babugema bulungi nnyo. Bagamba nti jangu wefunire obukoko buno mu bungi oyole buyozi. Basinganibwawa Bugolobi Hardware City mu industrial area. Bakubireko aba Farm Up Chicks bali ku 0709 852 614 0709 852 614 oba 0761 355 211 0761 355 211. Ye Farm Up Chicks ng'olunda nkokozo ng'ogaggawala ng'owesiima. Eve and Nico bakubuza nti ofaananye otya leero. How are you looking? Olususu olulowoozaako weewe ekitiibwa oba gwe kasita ofuna ssente ebisigadde toyagala kumanya. Genda mu Eve and Nico bakufuula ow'omulembe. Omuntu akulabika bulagaga nti omugagga wuuli ng'era kituufu. Batuusa ebyokwewunda byonna byoli olowoozezzaako ne byotalowoozangako biri original, ebyabakyala, ebyabaami, ebyabaana, okuva e Paris, okuva e London ne United States. Bakuyita ndi jangu bakweka designer perfume owunyaka wowo otambule ng'olinga kyakulya ng'olinga cake oyita ku muntu naga nti muleka agenda oyo. Ka designer perfume gye kali ebizigo ebyolususu ebitagenda kuleetera buzibu babirina obuviiri obutakuunyuuka obuwangaala nga buli original. Aba Eva Nico bebokka abulina balina abakugu abasooka okwekebejja ne bakakasa nti bagenda okuwa kikyo kyennyini ky'olina okukozesa. Bakubireko ku 0393 217 532 0393 217 532 oba 0392 177 331 0392 177 331. Garden City mwaliro gwa kubiri Eva Nico webali ku Grand Plaza Cement. Eva Nico ojja kubalaba kwa Kashia Mall kunya na KFC. Eva Nico bakulindiridde ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala. Nawo Eva Nico bakulindiridde mukwano bakuyoyote naawe osiime. Ku Salt FM kwoli ensonga zigayegaye obudde bweyongedde tusigaze dakiika ziringa 3 ku 4. Susan, twogera ku bantu abasobola okubanga bawaayo centers tusobola okuba nazo abalwadde borrede webali kati nga tetunatunira mateeka abawaayo abalamu bano tugenda bakuŋŋaanya tutya. Kubanga wali omuntu okubanga awaayo nga muganda we nga mwinako Oluganda ne waliwo bano abalwadde nga tebalina banganda talina nagwa amanya yagala muwa, so government egenda kujjawa ebyo bawa. Government egenda kusuubula egenda kukoleki anti kati webabanga bali mu mikono gya government because government yegenda okuba kati nga yekikola so bigenda kuba bivaawo ebiweebwa kubanga tugenda kuba ne banks eziterekebwamu nga batereka omusaayi kati nebiba byo n'obulamu bwabyo nti tebasobola kitereka kusukka bbanga bweriti. Naye kati wetugamba nti waliwo abalwadde ekibuzo kiri nti betugenda obbawa biruwa. Ekizibu si kyakuba na center bye bigenda oweebwa biruwa kubanga baba balwadde tubalina. Stowa y'emmwanyi ogizimbye naye ennimiro y'emmwanyi eriwa eriruddawa. Kati abalamu tutunulire ensi gye tuli mutukkiriza amazima mu nsi ez'abaddugavu n'ez'ebujje eziri olaba ebweru waliyo enguzi y'oggula ebitundu. Tukyali mu nsi ezirimu corruption. Ensi erimu corruption, black market tugisuubire erina okubaawo ebitambula eno nga biyita eno mabbali abayiribi b'ebitundu by'omubiri bajja kubaawo. Olinga yiriba omutima gwa Makula. Era essaawa zino singa tulanga ne tugamba waliwo abagagga 5 baagala ensigo, buli nsigo bagikugyako obukadde 5 bw'ogimuwa olaba layini y'Abannayuganda kuba baavu. Kati embeera esobola osindikiriza omuntu okutwala ekitundu ku black market. Muba gavumenti temwagala ye
embuto mu Uganda tezikkirizibwa kugibwamu olwoza tezigibwamu they do abazijjamu si basawo kituufu wali olidde abasamiza abajjamu embuto nedda abazijjamu basawo bali qualified buli muzaalisa ali qualified okujjamu olubuto nga bwe bakukutanga bazijjamu bwe bagenda okukuta mu bintu bwe bajja okukuta mu bitundu ebirala tuwedde so kati bwe baba bakukuta zivaawa ze zikukusibwa tuyinza okutuuka nga kidnaps zeeyongera okuwamba abantu sina baana bokka otambula kiro ova ku mulimu omuntu akulaba ayagala ki bitundu bye waliwo omulamu abyagala olinga akulaba ng'olimu akawumbi nga bakutwala nga bakeberakebera kujjako omusaayi owunze biki nga balaba bagenda kizuula togasa nga tugamba bannange omuntu ayali abuze twamusanze bamusudde ku luguudo walinga mulamu nga gabanku ba California bamuzudde yotagasa nga bw'owulira babadde batwala omwana omusaddaaka bagenda omusanga simanyi mukome simanyi biki ne bamusuula ekibuzo kiri nti ddala abantu abamu be babadde basalako ebitundu by'omubiri mu Uganda babadde babasaddaaka spiritually oba babadde bagibwamu bitundu ebyo nga si ddogo tutandikirawo olunaku olw'enkya weeraba byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koona obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde tambula n'okumanya tunaatandikiraawo